Nkweyanziza nnyo n'olwaleero mukwano gwange yeewadde n'okkiriza okuba nti otambula naffe. Biseera nga bulijjo bibeera byawaaka naddala bwe gutuuka obudde nga buno nga ebiri mu nsi bingi bituzunza bituzze eri bituzunza tebituzze eno oba weetaaga omutaputa asobola okuba nga akuyambako obikuvunulira n'osobola okuba nga bw'otyo bitegeera. Nabagambako emabegako nti ensi eyinza okuba nga ekyuseemukko bw'obanga oli mukulu munnange nkakasa bulungi kyenjogerako osobola okuba nga bw'otyo okiraba era ng'okigoberera nti emyaka 7 emabega okutuuka olunaku olwaleero kirizagana ebintu bikyuse nnyo naye olumu tubiraba nga bitambula ne tubiwulira mu mawulire ne tubisomako mu mpapula ne tubireka bulesi bwotyo nga tufuddeeyo nnyo kubanga otegeera bitegeeza ki. Olumu biba n'amakulu mangi agamu gayinza okuba nti si malungi eri ensi, olumu gasobola okuba akabonero akawa essuubi eri edduniya naye ekirungi mu byonna ekiriwo kwe kubanga lwakiri Mwai Matayo tuno mu juni ono atuyambye ebbanga libadde ddene n'abeera nga bw'ati ebimu atulabula nga bukyali. Kati tugenda okumaliriza ebimu nga bitandise okuba nga bifuuka ensonga. Njagala sooka babuzeeko oluvannyuma tusosotule. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV. All rights reserved. Muli mutya kansubire muli bulungi amanya Matayo nga bulijjo wano nati abantu nabagambye nti zino office engeri gye twazituuma NASA eno twateka mukali kati NASA kiri mu luzungu naye kati ffe wano twakituuma Free Africa. Free Africa ye NASA ya wano. NASA ya wano. So tusinzide ku kitebe kya Free Africa awakolirwa research yenna oyogola ba mu nsozi mu bbanga ne mu bwengula. Tugezaako okwagala okulaga abaddugavu babeere free wetegeerera kukola ki. So ebintu ebimu ng'omuntu abiteeka mu mutwe n'amanya. So bibora twagitumye Free Africa. Okay. Ejja kubaamu tujja kubanga actually mu maaso awo tugenda tambula nnyo. Era lwaki nti kino twayagadde tukikole kubanga mu maaso entalo mpitirivu ezijja era twagala tukikole nga tezinaba kutabuka nnyo kuba mu Amerika ewajja kubaayo entalo era kukiwalawo bamakulu ne bagenda tutuula mu General Assembly UN egenda tutuula Palestine nzijjukira nali nabagamba nti egenda kulangirirwa essaawa yonna bagenda fuuka banansi abalina ensi yaabwe etongozeddwa era European Union yegenda okikuliramu. Okay. Kiri kyogambye nti mu Amerika wagenda kubaayo entalo Amerika nga twogera kugenda muwanga amalala agali ku ssemazinga wa Amerika oba na Amerika nga mwennyini mweri ne Amerika nga mweri omanyi ebiseera ebisinga omuntu ayinza okukola ekintu naye kyovora banze bwe mbadde awo mukomera kyanyambako n'okuyiga ebintu bingi. Lwaki nti singa nze kwali kusaba kwange nga njagala nti kukosa omulamuzi asoma kosa esembayo bamusibe emyezi 6 nga bagibalira ku kosi ku bitabo nti omuntu asoma amateeka bamusibeyoko emyezi 6 si lwakuba nti alina omusango gwazizza nga kiri mu process ya kosi. Okay. Okuli ba director b'ebitongole naddala security okuli baroya ba state n'abalamuzi n'abasawo badokita. Lwaki nti bakeera ne bakukwata omwana oba omuntu ng'ayagala kubbako ettaka n'akuteekako ogware wanga ogw'omusango president bwe yateekawo offer nti omusango gw'okureepe nga bakukole ki omukazi bamuwuliriza oba omwana omuwala kati kyava mu rape kye bakozesa ng'ekyokulwanyisa. Nti kalro ojja kubeera oli muvubuka katugeze nganze nti ewaka mbeera ne jjajja wange nze nkuuma ettaka kati omugaga bw'anajja oba kifeesi ajja kuleetawo akaana akawala ayite mu neighbor nti yaleepinze omwana wange oli ateeke musende kati nze abadde alwanirira jjajja bajja kunteeka mukomera awatali na musango kati bwe bantuusa ku poliisi nti rape dokita owa poliisi dokita ono omusawo wa bulijjo bajja kumukwatira emitwalo egi bagimuwe akwalifying nti omwana yamuleepinga ku mitwalo egi
yawandike buwandisi awandike buwandisi baruwa tukakasizza omwana yakwatiddwa olubakwate vubukali bayita limatayo kati omulamuzi oli olulabako signature ya dokita ajja kusalira emyaka ekitini gibaaga 3 naye nga dokita akikoze tamanye gye myaka 3 obulamu bwo bwakutidde state ono kati poliisi bebeeremeddwa okunoonyereza gwe dokita otuuka otya okusayininga awantu ng'ate poliisi yeeremeddwa kuba poliisi esobola okunoonyereza negamba kirabika ono omwana teyakola ki ensonga lwaki nti wano mu sisitimu yaffe tebakkiriza mu misango egimu mu bujulizi obwo bwa defilement bande badde bateekamu kamera ti omwana bwewaba nti bamulepinze bwe pa mu dakiika eyo nga bamuleeta nga Egypt tebwekola bamuleeta ne bamuteekaawo ne bamukolerako experiment kuba omwana alepingidwa abanga mukazi eyakazaala batasobola kudduka kuzanya baalumizibwa nanti kukibaita repwe waliwo gwolepinga n'omukazi malaaya eyetunda ku street busobola okera ku makya nemulepinga kati oyo abo bafere anti ovulabakyogera ku kaana kano akananetuuka kugamba ketukolako defilement nokakwata defilement anti kyovula bantu byonna bitambula bwe bityo nti president bwe yabawa eddembe kati ubwo eri eddembe balikozesa kati balikozesa nga kyakulwanyisa kusiranya kubba kukola ki so nti oli ayagala okubba ettaka bwamala okubanga ekyo kyekisangosango kyebaffe akugamba kyebakakatise ku muvubuka matayo ne bamuteekayo ng'ono jjajja ali ku ttaka olwokuba talina amulwanirira kati gweoba ovuddeko nze mba nvuddeko mba sikyasobola kuteekawo kisenge baba bakimenye jjajja tumukola kyetwagala kyonna jjajja mumukola kyemwagala musobola noleeta abasirika nemuteekawo awo tajja kuddamu kusulawo tasobola ate jjajja aba alina agatambula agenda ku bukedde zaalina okugendayo zamanyi ofiisi zirina okuddukamu okutuuka wala so abakadde bangi bali mu makomera amataka gaabwe bali bwe bati omusajja n'omusanga ng'ali myaka 8 bamusiba emyaka 4 awo njagala okubuuliza matayo olwo kikyoba oluubirira mu kugamba nti ku koosi bateekako omuntu omusibayo emyezi 6 olwo nga kiki banoonya afune ki ekiruubirirwa ekyo bwe basiba dayirekita gwe bawadde obuyinza oba io tajja kumala gazunza fayiro mu kooti bwe bawa state ajja kusooka kwekeneenya ajja kuba afiiringa embeera eri ekiri eri abakimanyi bwe basiba omulamuzi aba ategeera gyasindika omuntu oyo then ekirala barooya barooya balya ssente gwe akimanya nti oli mu buzibu n'akozesa eyo ofa kyova abantu abasinga obungi ebikolimo tebijja bavaako osanga omuntu agamba nze enyambye biki nga dokita wakola fayiro omuntu ne bamusiba emyaka 5 nga talina nakyeyakola naye olwokuba bakuwa emitwalo 5-10 n'osiranya omuntu emyaka so bwe babasiba dokita ono omusawo tajja kumala gakola gundi eyo signature lwa mitwalo 5 ajasooka kwetegereza ate n'omwana gwe balepinzi aba arabika so mu kusaba kwaffe kuba mumanyi waliwo etteeka erya 210 erikiriza omuntu okuwandika ebbaluwa n'ogitwalira palamenti n'oyogera ensonga eruma munauganda oba ne weeyogerako ekikuluma nze kati eri etteeka nanditwalidde sipiika naye kati engeri gye bali mu bululu kandiyise wano okusaba kwange sisitimu zonna zikyusibwe zonna abalamuzi basooke babasibeyo emyezi 3 walabeko omulamuzi oba lwoyo oba kanso oba state nga bamusibyeko ne bamuteeka butesi ku poliisi apapala n'awanika bw'ati basabirawo beyiro naye bo mu kukasukayo abantu kyova olwangambye nti Amerika naye ze ng'etankuula entalo wabula mu kutankuula zino entalo nazo zigenda tuuka zikole ki zimwefuulire so mu bufunze eyo nalina gye tuyise twavudde ku point nti waliwo entalo ezigenda okujja ne mu Amerika eri naye olwokuba nti otulaga Amerika ebadde etankuula entalo
neziteeka mu bawarabu entalo nezipanga ludda wa entalo nezipanga ludda wa nga ziri wala n'eggwanga lya Amerika kati nga kyogezaako kubanga otoleka obudde buno nti visit time entalo zigenda kubanga zirinaanya Amerika kati engeri gyekuba zibomu neziteeka mu mawanga amalala nekola buli kimu kati nabo bagenda tandika kifiiringa nsaawa Matayo tugende mu nsonga ennene y'olunaku lwaleero ebibuuzo nina biva mu bantu n'okusabira okuva mu bantu ab'enjawulo abantu nga bano bagamba mwami Kalule tulina amawulire ge twafunye ennaku nga 2 emabega Mwami Matayo amaze ebbanga ddene nnyo ng'atubuulira ku nsi bw'egenda okukyuka n'okufuukuuka naddala ne mu bwengulawo mu bbanga era ng'abadde ayogera nnyo ku kye bayita ennyonyi nti ennyonyi zigenda kufuna ebizibu oli atuuka okunjuliza waliwo ennyonyi yatagadde eno mu Asia waliwo ennyonyi mu basajja ab'eggwanga lya Amerika pilot yabadde ali mu kuvuga atwalaganya abantu kino kijja ne kibukuba nega nti kuba kibadde kiyinja enjo oba kiki era pilot twamulabe bambi nga ne ku mukono gwe bambi akoseddwa ddala ddala abantu baŋŋamba Matayo mutubuulizeeko tukozesa ennyonyi waliwo obuzibu oba tusooke tukigumiikirize ki ekiri awo Matayo mu kusooka kwa byonna ngenda sooka mbazeyo maye abantu beetaaga kujjukira buli kiseera otunuulira video zetwakolanga emabega eri 222 zonna nayogeranga ku nyonyi natuuka nobaga nti bwengula eyo waliyo ekire kirina testing eya bbiya abantu ne bampita omulalu ne bagamba bw'atamanyina nasawo eri wakimanya otya nenzeramu nenga nti obwengula bujja tutuuka nga waliwo ekintu ekikuba ennyonyi oba kambalage nga video yako kekanaabajjukiza so ebintu ebiriwo jo nabadde ngezaako okunyonyola abantu nembaga nti eno ensi Katonda engeri gye yagikuliyetinga n'omuzungu kubanga tayagala kuva mu Afirika abasajja bano bwe bakuliyetinga ensi oba Katonda bwe yali atonda ensi eno eri mu bazungu yafuura nga nnimiro then eno n'afuura nga woteeri lwaki nti eri waliyo ebitundu byeyateekamu amaanyi ag'enjawulo ebiyambako leya zino okuliyetinga nature nti ekirungu ekiyambako olweggulo batugamba kyofuna akasana aka vitamin C ne B naye ku makya kuno oba emisana omusana gujja kati ne gutwala waggulu deno olweggulo ne guleka gufulumya aka vitamin ako kati ebirungo byonna aba amayinja agalimu amaanyi ag'enjawulo mwe muli ebifo nga Bermuda Triangle Devil's Gate waliwo omugabo baguyita Niagara River guli mu America bwe gwawula America ne Canada kati empewo eno ba muzi Everest ezino ensozi ezisinga obuwanvu mu nsi yonna n'ennyonyi teziyitayo ebbugumu lwe lyambuka n'ekikaka kino ekiva mu nsozi nga kyambuka kati waliwo leya ezikidesigning okukikomyawo ku nsi kati direction mwe ziva ekuba mu Afirika kati kyokka nga ebirungo biva eri tinosanga nga ejjinja nti lifulumya ebbugumu naye ebbugumu eryo nti lyambuka mpaka mu Afirika Abafirika bwe balifunamu naye ali mu Amerika takola ki yensonga lwaki nti ffe wano tulina weather nungi emmere erimu ekirisa ennungi bw'abanga Katonda ffena yali atwagaliza kyekimu ne mu bazungu yandibadde abiteekayo n'ebyabazungu biba second hand tebibaamu kirisa era n'omuzungu yene bwali kati waggulu eno mu bwengula waliwo leya bwenjogera leya basinga twabanyonyolanga ez'emisana naye waliwo leya za mirundi 3 ezo ez'emisana ng'ozivuddeko leya eziri mu bwengula zisobana mu 3,000 waliwo leya isobola okulya eryenvu nerimarawo nti eryenvu lyaditeeka wano kalule nga lya green liyengere live mu yero livunde live mu kuvunda liggwerere kati waliwo leeyo nti ne ku muntu ebeerako wabula omuntu ekigirwanyisa nti buli woolya buli wokutta oba ogitaddeko gaadi nti enjala ekuluma n'olwa obulamu nga bugenda notandika okujja ngaogwamu mpora era abasinga obungi abaze nga balaba abantu b'omu byalo batambulako mu byalo sanga omusajja ng'anywa omwenge nga kano kona omwenge gwakalya baba banywa omwenge naye nga talya mmere kati nga yakoga erireya buli oba tolya naye bekunuuna kati nga wakoga bwoti wena n'ogwawo kino nekisigalawo ng'osigaza amagumba ng'omulwadde wa siriimu
kati ebitundu ebisinga mu bwengula ebiri mu kudesigninga sales ez'ebitonde ebimu tezeetaaga kuwulira kintu waggulu mu ddoboozi era tuze nga tugamba nti direction z'ennyonyi bazikyuse bwe bamala ozikyusa zijja kuyambako okubanga enyonyi terina kutambula mu fuuti 3,000 erina okukkamu wansi kati enyonyi buli we zinaaba nga zitambula neetuuka mu area nga leya zino ba amaanyi agali waggulu kanjogere bwe ntyo kigendo bangwira amaanyi agali waggulu engeri gye gali mu kudesigninga sales kubanga tugenda kyuka actually twatandika ojasanga abantu ng'omu mu testi ze tulimu ng'osanga omuntu azaala omwana alina emikono 3 alina amaaso 3 alina ennyindo za njawulo amatu ga njawulo kati leya zino ziri mu kudesigninga ekyo oba katonda ze yeeyambisa amaanyi ago buli enyonyi weeyita mu direction yaayo oba neereekaana nnyo erina okukuba enyonyi neeshatinga down oba force eyo erina okujja nekuba enyonyi zijja kutandika kugwa ng'amayinja era kyovula nalingamba nti obwengula bujja kubanga busesema enyonyi kati ekintu ekyatandise nga twakirabeko mu Amerika tekinaba kitandika butandise kyenyinza okukugamba nti enyonyi zigenda kweyongera okugwa balina okuddamu ne bayisa olaba enyonyi bwe bejja ogwawa ne Kampala nti eyita Wakiso nansana neryoka egenda Entebbe neryoka egwa wansi naye kati bajja kyusa direction nga at least esooka negenda nga Masaka neyeetoolola eyo neryoka ejja bweti kati mu bufunze ekisawo bwe kiba nga kibadde bwe kiti kibadde bwe kiti bwe bebadde eyita wano Wakiso kati bwene ejja kuyita nga wane Masaka ejje bweti kati ekisawo kirina okyuka nekitunula eno ng'egwa bweti kubanga eno direction ejja kuba eriko ekidisiyiza okutuukako enyonyi okuyita wano okitegeera kati balina okyusa amakubo g'ennyonyi zireerwe ebyo tubisuubire in future gye bujja ate nga byatandise so process y'ekyokukyuka yatandise era nabadde ntunuulirawo nga bampeereza omwana waliwo omwana eyazaaliddwa mu ewa Paulo Biya gwe bakubye e Cameroon tebannamukuba kubanga bigenda bikyuka mpola mpola bagamba nti bamukube n'akakiiko engeri gye tuli mu Afirika bimaliriza nga balangiriddeko Biya naye ajja kgenda alimba kati omwana bamuzadde ng'alina omutwe gugonda gulinga lyenvu naye nga mulamu talina kimuluma talina buzibu bwonna naye nga jasita omutwe gulinga lyenvu gugonda n'okusinga ekintu kyonna kati banasayansa bali okwo basoma bawoza maama bale future bweri tuli mu kukyuka era ffe amaaso gaffe ekyakulaka kiba bwekiti kyalaawo amaaso gaffe naye kati tugenda tandika kuba bwekiti ate lino eriiso liba lya mbuzi oba ebisoro byebibeera n'eriiso eriribwerite ng'ekiki kale ate ffe tujja kuba ne gano ate embuzi zibeere n'agali direct ng'ag'abantu mugamba mutya mikono gyaffe abatugoberera mwenna mbebaza olw'okuba nti muwayo obudde ne mukkiriza okuba nti mutugoberera katono nnyo njagadde okubaako kyembagamba bwe muwulira ebigambo ebifaanako nga bino nabagamba buli lwolabanga tukoze puroguramu nga tuyimiridde olwo tuba tugendakoko mu sayansi atali mwangu nnyo era ze zimu puroguramu zetukola nange n'owulira nga nsiriikiridde ngoberera ne ba professors gye bali mbamanyi abagoberera naye wakyaliwo ekibobya abamu emitwe nga ne ku ddakiika eno omuntu agamba oyo mufere bwe kiba tetunabisomako mu bitabo yabijjawa ebisidde kano kansooke nkajje mu ddiiro mikwano gyange mubeere nga mukamanya waliwo abantu abasoma ne basomesebwa naye nga abasomesa tomumanyi ekyo njala musooke mukitegeera mwayi matayo tukyogera bulijjo nti yakuma mu pitu nga nayo teyagimalaako naye kiyinza okuba nga nayo kyali mu ntegeka nti talina kufuna education eno yaffe eri fomu kubanga yandibadde eyinza okuteteeganya ate eri kugamba education oba ngiyita eri spiritual gyali alina okuba nga afuna bw'otuuka okwetegereza abantu abo gye bali tuboogedde abasajja n'abakyala bavanga bbanga ddene naye byonna bye baayogeranga ne bye baalanga bye tulaba olwaleero
tewali ssomero lyonna gye baagenda kati abantu abo tebagenda mu masomero gano gaffe njagala musooka embeere nga mukimanya kati bafuna okuyigirizibwa ne bawaayo obudde naye nga bwakusomesebwa naye nga abasomesa si mulya mmere nga nze oba ggwe nedda kyokolaba nti atuuka okuba wano n'atusomesa byatusomesa sayansi yenna gw'owulidde gwe ne bikuleetera okuba nga obuuza neddala ddala omuntu ono alibe ki buli lw'olemerera okuba ng'ofuna ansa kikyali ng'okubawo ekikwanguyira mufere mubbi era kati ne kawulira omusajja omugezi musajja gwe tubadde okimanyi yasoma naye sebo n'atuula olumaga nti sebo akaana ne katuuka okuba nti kituufu nga bw'okyogedde naye kalula alina kyamanyi gwe kyotomanyi ekyo kyamanyi kyotomanyi kyekimuleetera okukakkana n'atunuulira Matayo ng'asoma bino nkiddamu nti Matayo byasomesa talina bitabo byabikula talina wa gyabifuna byonna wabula abamulaga ensi bw'etyo kye bamulambika abasiraamu abalinga nze ng'osoma ku Kulaani eyo gy'olaba erimu ebintu bya sayansi bingi naye nga eyabitusomesa naye biwandikwa mu Kulaani yafa dda myaka 14 bamuyita Muhammad okusasira n'emirembe bibeere ku ye talina gye yasoma naye ebyo eyamusomesa ye Mukama Katonda ebimuteekamu kati nga bannasansi babesingako okubanga babaako n'obuvumbuzi bwe bakola so kati bino byonna by'owulira nkimanyi bulungi obudde buno kijja kukalubira obitegeera naye mu myaka 2-3 bw'onootandika okuwulira nga batandise okukyusa ebisaawe by'ennyonyi batandise okukyusa ABCD olijjukira naye nkusaba bw'olijjukira ng'otandise okirabako otunoonyangako ne Matayo n'omuleeterayo ettooke n'omugamba saakukiririzamu mu kusooka neetukkiriza mwe Matayo bwe kibanga wano ensi weegenda okuba ng'eyolekera kuba ati nze nkuloopedde ennyonyi abantu babuuza bali abali mu bweraliikirivu kati ennyonyi tuziveeko tukole ki sira bwe nja kuva mu Amerika kujja Kampala ku kabajaaji bakuli ki saawa zino nze singa nandibadde actually tugenda beerako eyo mu America mwaka gujja mu mwezi ogw'ekumi ngenda beera mu Boston naye abagaga abasinga obungi mu America kijja kuneetaagisa okubalaba abagagga lwaki nti kwaba wano nze ngamba era ne kati ndowooza kyemanyi bajja kumanya nti ensi gye tugenda okwolekera tujja kuba tukozesa maato kati ekinyinza okundeetera obasinkana si kuwaayo Africa kuba omuntu asobola ogamba genda tutunda kati no kwogera ne bali ababasingako kubanga buli wetwogera nze bampita mulalu ate bimala okwapeninga ne batandika okukaaba okulaga nti bali bubi ki okitegeera so lwaki mba njogera bwendo nti ensi gye tuwolekera twava mu nsi eyali ekozesebwa corobox ng'essimu ogiteeka wano ng'eringa broker ne tugivaamu ne tuta ku kamapesa ka Nokia kati tuli ku iPhone oba smartphone omuntu abeera mu America n'oyogera naye ng'ali waka oba ng'ali naye ku lusegerero ebyo nofaayo eri gye twatandikira nyaba nyumiza ndagire Fatuma bayina ziri ez'okunyoola nga banyoola bati simanyi enamba negwa ne banyoola bati kati ng'oba ekyuma ne kikola kitya waliwo akayimba bakayimba eddaga ekyo nazaalibwa naye kati ffe twakula tuwuliza nyo eri Uganda aga nti telefoni operator nyamba okubira enamba eno nti wabangawo telefoni operator alina obucommunicate nga ne bayisaamu enamba nti kati gogo tuteeka ku line ne mwogera so nti eyo gye tuvudde bw'ogezaako okubalaga emitendera gye tuyiseemu okutuuka we tuli kati abantu tebana bakikkiriza nti ensi ejja ekyuka juzi twali wano ne twogera ku nyanja amazzi okutandika okukyuka wayitawo wiiki singa emu oba bbiri Argentina ennyanja yonna neekyuka kati bwe mala okyuka abantu tebanoote nga omaye omuzungu kyasinga otukubisa ye muntu ajja wano n'amanya nti Uganda basinga nnyo okulya ettooke n'alikolamu ebintu nga 8 n'alireetera mu buugi n'alireetera mu soda n'alireetera mu buno simanyi businadizi buno ebibeerenge nga mu mwenge naye ng'ettooke liri eri nga lyerivaamu ebyo byonna n'abikulyetingira mu design za njawulo nga Katonda waabwe Zeus kye yakola nabadde ngezaako actually n'okutunulira omaye omuzungu ye kyayagala bwe yakizuula nti sitaani temumukkiririzaamu kino
kino kinjala bagamba lipooti egenda fuluma mu Novemba awo wakati naddala mu Bungereza, America ne France. Waliwo dole ze baatandika okukola mu bazungu eyo. Dole zino zize nga zitambula nga baziteeka mu baana ne mu kampuni za Coca-Cola ne mu byokulya ebintu ebyenjawulo. Dole zino zipresentinga standing directly ate dole eriko ekikolimu. Dole zino buli woogigula n'ogiteeka ewaka abantu bwe batandika okufa era ebiseera ebisinga investigation zatandise buli muntu aze ng'agigula naddala mu Bungereza oba mu America olumala ogigula n'agisuula oba n'agyokya ennyumba yonna emalira ng'ekuta omuliro oba bw'ogigula n'ogisuula omalirira nga ofunye nga accident oba gwe mwennyini n'ofa oba omwana n'afa. Dole zino ne shape mwe ziri ziragira nti za stand era n'ebiseera ebisinga ne bw'ogigula n'ogiteeka nga ku meeza ogenda otuuka nga eri mu ntebe yokka. Dole weeziri naye nabadde ngezaako okwetegereza gundi erinnya lyazo njadde bateerako awo. Dole zino abazungu batandise okukola investigation buli aze ng'agigula afuna ebizibu. Ennyumba bw'etajja neggwawo afiirwa obulamu oba nattiramu n'abala. So omuzungu yagezaako okulwana okulaba nti buli ango yonna atuteekamu. Bw'akimanyi nti ogenze mu kyakya Kristo ojja kugulira omwana wo dole. Dole bw'ona ogigulira omwana wo ajja kubeera okwo nga at least mu nyumba waliwo omuntu afa. So abantu buli wokibanyonyola kati nze Bannayuganda bwe banyonyola sinyonyola Bannayuganda. Nnyonyola Bannayuganda bali bweru baabe basinga engeri gye bali mu bazungu bo barabako okitegeera. Naye kati bano abali wano tubanga bali mu bbaara muli mu lwali era sikiboziboozaawo ng'ate dole. Naye kati bali abali ebweru bo buli we babiraba bongera kupikingamu. So ebintu bino okukyuka muleke kufokasinga kunyonyi zokka. Omanyi nzize nga ngamba abantu nga tubawa kopa ojja kwesanga nga mu Uganda kumbifa oba bwe tuba nga tetufa abasooka kwogera kopa kituufu nga tuli bakubiri. Naye lwaki njogera bwe ntyo nti kopa ono okumuleeta tetwamuleeta nti twamuleeta kukola ssente tetwamuleeta kusiranya bantu kubanga eriyo omuntu ava eri n'agamba oyo kopa okumutunda osooka kulaamiriza okumwambala bw'osooka kumulaamiriza olina byoyogererako biki mwabatunda obukomo olwono bapasita bapasita abalaba vidiyo zange ne baziddamu ye nayagala azimbire ku sitoole nayagala olaga nti abantu kopa sitaani kopa kibi tulwana okujja abantu mu kizikiza. Mufunze nti pasito oyo ayinza okukola ekyo aba agezaako okusavinga interest ez'abazungu abatugoba ku by'obutonde tusobole okuba nga tuwabira mubiri. Okitegeera omanyi bayibuli eno yagamba nti mukuŋŋaanirenga wamu ne bawa omukisa. Kati bapasita bo bakiteeka mu bantu temukuŋŋaanire ku kyaki mulete ekimu ky'ekkumi. Ssebo ffe ewaffe mu kyalo ffe bazadde baffe buli webakungulanga sizoni nga batugulira ku ngato batugulira ku ngoye empya Christmas n'obeera n'akasantuko bakaleese buli nako osula nako mu buliri okatunule nako kakyaliwo. Naye buli we batuguliranga ebintu ebyo naddayo nentunula mu future lwaki bakikolanga abazadde abataasoma mu kukikola. Muzeeyi buli yakuguliranga olugoye ng'agulayo ebibanja 2-3 nti buli woobeera omwana wo ng'ali mu mirembe musanyufu. Naye oluusi osanga omuntu mu famire n'ofuna sente n'okwatirako abalala ate n'osanga oluusi senga yawulira obubi lwaki asinga bange eno nefuuka ensonga natandika okukuluma. N'osanga omuntu mu famire muganda wo talina naye oli amaze okufuna ate abawa sente muzizanyiramu
muzidiibuuda kyokka nga ne mwerabirana gye muvudde. Nsaba Matayo nga tunaba kubula nnyo. Twabadde kuba pasita bano kibageza kugamba nti bya setaani. Kuba kati nze bwe ntunuulira for example obukomo obufaananako nga buno njala kugamba kufuna kifaananyi mu ndabika yaabwo ogezeeko kubanga otulaga nti omuntu sitaani ayinza kubanga amulabira ludda wa mpane ku buli kiro kitumpa mpa ekibbo kyange ekyo naawe kiramba mpa ekibbo era ekibbo kiramba wano wakati buno byonna birungo bya kopo buno mulijjuddemu birungo bya kopo buno bwe buti ne bwe twaleese buno bupya bwonna kopa kwagamba nandyagadde nnyo omuntu asobole okubanga afuna enjawulo ategeere nti obwabali abasamize oba katugamba abalubaale bwawukana butya ku buno obwaffe era n'omulubaale bw'aba akuwa obukomo buli bwakuwa akugamba kukola ki n'obukomo obwo kijja kubanga kituyamba kinene omuntu asobole okubanga afuna enjawulo. Mwami Matayo kakati onokopa actually mupya yakatuukira mumulaba nti atuse n'amasaawa nago ndowooza bajja kwongera okugetegereza bajja gafuna yono mupya kakati nze njagala nsoke nyonyolemuko katono nyo ku bantu basobole okutegeera lwaki kopo ono abeera bwati oba lwaki tumunyonyola. Waliwo endwadde egenda otandika kalo omanyi tuze nga twogera ku bikomo bino waliwo ne buno bwakatuuka nooza musobola okwetegereza ne mubulaba kopa aliwo mupya. So lwaki tuba twogera ku kopa ono obulamu bw'abadugavu nti kankiddemu emabega nti edda mu buto omuntu yabeeranga ku mutala guli omulala ng'ali ku guli naye nga guno omukono gujjudde ebikomo wano mu bigere nga zembira zetwambala okitegeera ebikomo mbira nga byebiri ku magulu bakikozesanga mu biseera ebyo tetwalina balabe batuwalana twali twekengera bisoro ebyaliwo empologoma biki ebyo ebisotasota naye ng'omuntu eddagala lyakozesa bikomo bino nakunywa ddagala lino eryaffe erya bulijjo era ojja kwesanga nti abadugavu naddala bw'otunuulira abasoweto vidiyo zonna ze bakolanga bacakacaka ng'akola vidiyo ajjudde ebikomo bino naye kati ffe ewaffe e Uganda tukola vidiyo nga twambadde wiivu ne meekapu byebikomo byaffe oba okitegeera kati lwaki twakola ebintu bino nti bali bayambalanga ebikomo nga biyambako okuziyiza abalabe baabwe n'ebintu byabwe balina kati bw'otunuulira amazzi ge bakola ng'ogyeko amazzi gano ge bakolera ag'ensuwa n'agawuzima amazzi amalala galimu ebirungo bye bateekamu ebiyambako okwerabiza abantu kati ebirungo ebyo n'ekintu kino kye tuva okwogerako kino ekikyankalanya ennyonyi munange sisitimu gye kiri mu kukola tegenda mu nnyonyi yokka tegenda mu mazzi wokka amazzi tegagenda kyuka nti gafuga ga Argentina gokka wabula nammwe mugenda kyuka sisitimu kati waliwo obulwadde obugenda otandika naddala mu bakyala balina embuto mwabakozesa zi netiwaaka anti bapasita bamwe buli wetubawo obukomo buno bagamba wasitaani kansaba obanyonyolemu kati ngenda kukomyawa obukomo buno bulimu bajjajja babutuulamu buno obukomo nti bajja kubanga abantu kibasinga okutya bamwe tebuli mujjajja yenna eno nekya kuba kyekisinga okutawaanya abantu eno nekya nga mwagala gorodi era abantu bayithayo bo balowooza nti bwe tuba tubawo ebikomo bino mbw'ogenda mugamba kati fukamira wansi kola bwoti yita bajjajjaabo bali mu bukomo ebyo biri mu basamize na balubaale bino ono kopa taliiko nti ngenda kusamira ngenda kusadaaka nkoko no nga webiri ebirungo ebyomuwendo nti webabisima mu ttaka bwe babireeta just ne babiteeka mu foomu Mwami Matayo gy'aba abagambye nti mubinteere ku bukomo omuntu mwanguyire okubanga bw'ati abeera nayo kyekyo temulimu kirala kyonna abagala okebera ono kopa kwata bw'oba olina leediyo yo gisumulule ojja kwesanga nti kopa bamuzingamu mu leediyo oba otaleeta eko ez'amaanyi oba amayengo ag'amaanyi okuwa kansi w'amangu naye
mu masimu tebakiteekamu tebateekamu ono kopa kyova olaba nti abakyala abasinga obungi waliwo ekirwadde ekigenda ekirwadde kino kyatandise kalule abantu bagenda kubanga balwala ng'omuntu awulira ebbugumu mu mubiri nga wano ng'abanga gwe bayisizaako paasi wano mu bibegabega emabega eno nga mugongo kati ene system mu kukyuka bweneesanga abantu abasinga obungi naddala okugeza nga koleya africa n'awalala abakyala abasinga obungi bakozesa emmere eri expired oba endwadde balya enkoko omutwa gusigala mu mubiri balya bibuto bya transformer bitomati sauce bijuice kati obwo obutwa system eno bwena egenda okyuka egenda kuleetawo ebbugu mu masavu kati amasavu gajja kuvunda ng'ate omuntu mulamu amasavu gavunde ate ng'omuntu mulamu kati ojja kwesanga ng'omuntu ng'alinga alinyiddwa byakika naye nga si byakika nti nga ne bwagenda mu ddwaliro system emukebera nga tebalina bulwadde bwe balaba naye ng'obulumi bumuttanga ne bwe yeebaka awulira obulumi bumuli bubi kati kopa ono yayambako okunona obutwo oba anafiyako ku butwo obwo kati ffe buli wetubanyonyola abantu omuntu agenda wa pasita nabagamba pasita bwolwala yakugamba tutuulawo yesu akuwonya esirimu naye bwaba ayagala sente omanyi mu bapasita ojja kwesanga bapasita besinga okwagala nnyo ye bugingo mwagala nnyo omwagalako ki kyemwagalako annyonnyola abantu naye olwokuba abanyonnyola bo balabira wali ne bagamba nti byakisiru naye ebiseera ebisinga byayogera asobola okuyisawo message naye gwe bweba totegeera togitegeera nako kubanga ajja kukugamba nti deka kubeera ku kyaki yange osinika amannyo mwaka ku mwaka nga tolina kyofuna genda okole kati abantu bo ne balowooza nti yeegobyeko abantu olwokuba bamaze obasoloozaamu okategeera kyova olaba nti omanyi nange nagenza otunuulira at least nga research oba information bwe tuze nga tubawa at least abasumba baze nga bategeera baze bapiikinga era n'enjiri egenda ekyuka abasumba kati bagenda bakyusaamu ku njiri era ekyo ndi musanyufu nnyo olwekyo nti kati abantu ababeerangaawo n'otuka okusanga nga bujenga agamba nti edda ne bwakabona wano mu Africa baaliwo so kiba kinyambako nti pasita watuukira okubiikingira kati mwababeera okwo nga temutegeera we mugwa ewammwe kyova olaba nti abaddugavu abasinga naddala abakyala osanga omukyala takola buli ekimuliko kiri fake kazibe enviiri njala skin yonna eri fake ya bizigo naye yagala omusajja kalule oli oligino oba wazimba amaka emunyonyo oba emuyenga olitambula mu Range Rover Sport olina zaket alina fake ayagala ebyange byonna eriyo yandeetera fake akuleetera fake yajjamu embuto yazaalazaala dda okitegeera kati eyo embeera naye singa abakazi bamanya nti omusajja ali oligino naffe katwekuume omusajja bwanaasanga ajja kunsanga nga seetunda nnyo mu basajja nina kyenkolawo challenge tuli ku TikTok kale okitegeeza ku bantu buli obulwadde bw'oyogedde obujja n'abakyala ab'embuto muli beetaavu nnyo ab'ebikomo bino ebirimu ebirungo ebya kopa Mwaimato yatugamba kumwe abakwata amasimu kyegendereze abangi obeera ku simu n'ogiwangaliko n'owuliranga ebugumye n'ogikwata n'ogikyusa ku ludda olulala tomanyi kye bayita brain cancer leero bwakusa abantu mulago n'ewalala yonna nti nababulidde ku kye bayita radiation eva mu simu wallahi ya bulabe nkiddamu okukikkaatiza nti abasajja bangi temulina maanyi ga kisajja mugenze mba mulasa muzeeyi mulasa n'alibawa n'oddamu kyekimu muzeeyi mulasa alabika mubbi naye kangeze n'omulala n'alikuwa n'oterera mu wiiki era ekizibu kiddamu lwaki nti ruutu kozi y'ekyo abasinga obungi evudde ku radiation eva mu simu tekulekeraga mu kisenge mwana wange so Mwaimato yonna tegedde abamu kumwe amasawa gano weegali ebikomo bino weebiri necklace weeziri anklet weeziri byonna weebiri naye ayina ke yabakubiriza
yalina obuntu buno bwe yaleese buno sooka obanyonnyoleko oyo agenda okuba essimu butya bwagenda okuba nga bwaki akikola naddala bano abakyala ab'embuto n'abaami naye olw'okuba nti obw'abaami omwami yesobola buleeta kubanga buli woyambala ekitali kitooba muli wa bisiyaga kati oyagala abasajja bambale buno era nagenza olaba mu east africa n'ebisiyaga byeyongedde era mu east africa mugyegenderezo abantu abasinga obungi abakuba amasimu buno obuntu okateeka kayeyalinga okateeka ku matu kano akantu abasinga nti bambala empagi ezegaali babanga embuzikiri bwekiti tekikutula okutu kati bwoyambala kano onokopa era olaba bamukola mu shepu y'ekiyigiputi okugezaako okubanga aziyizaako at least muteeke ku kutu bweba okuba ayambeko ku mayengo g'essimu kyova olaba nti twatumizayo ku buno bw'okumatu era buli mu bika ebyenjawulo abantu basobola n'okwetegereza buno bulinga busaalaba oteekako ku matu n'obanga at least weevuze ziyingira mu mubiri zikendera abantu abasinga obungi osanga omusajja ng'akaaba nga bw'oyogedde maanyi ga kisajja biki naye nga bw'aba avuga booda alina akasawo essimu aziteeka muno abamu balina bireediyo bino bluetooth audio bikiba nga kigendako kisindika weevuze z'amaanyi kati bino ebiwato buli wezi bikubibwa radiation eyitiridde kyova abasinga obungi osanga nga n'ebinywa byekwata baddukire wani murasa muzeyi murasa olutuuke wa murasa kati nze nandyagadde murasa oyo bwe batuuka ng'eddagala litundanga mutwalo aliteeke ku 10 kugamba okubajjamu kiri kubanga omanyi lwaki njogera bwentyo gye bujja mu maaso eyo ngenda kutandika okwetegereza nja kubanga ndeeta nnyo kopa mungi nze mayiwe ngenda obateegera mu 2027 2030 ebijjaawo bimanyi kansa ajja kubamu era abantu balifa obulwadde bwa kansa okusinga ku bantu abalala so kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuntu oleme kulinda kansa akusooka kukwata so tugamba nti okuziyiza kusinga okuwonya olw'okuba nti nabafere nabo bakyeyongedde nsaba nsoma ennamba zaffe zino kwosobola okuba nga otufunira ennamba zino zetukozesa erimu abalina kyemubuuza erimu abalina kyemwetaaga netusobola okuba nga tubayamba weetaaga kopa weetaaga kulaba mwayimatayo ennamba kasooka enkuba ya 0782 4 33 neya 0753 20 nsaba nziremu ennamba zino ez'essimu muzikwate bulungi ddala abamu nkubira akalule babano esembye esimanya 06 nengamba nti obakubbye nerisima 0743 nengamba nti wagudde mu mbi z'abafere nkiddamu wuliriza ennamba zino n'obwegendereza eri 0753 20 tukubire weetaaga products zino ojja kuba ng'ozifuna oba ku 0782 40 kyonna kyekiri weetaaga mwematayo omulanzi ezo essimu naye njala basaba bw'otutuukirako ezo essimu leka kuzituukirako ng'otugamba matayo bangi muntuukirako nga nti era biggwa talina yadde kibayita katiibwa mu ddoboozi abo ne mpaliza nesooka agamba si matayo si yagakwata essimu y'amatayo ya kyama kitegeeza ezo ennamba oyitirako mpita ffe ne tukuwa obusobozi ate ng'osasudde n'emitwalo 10 egitutukugamba beera redi najjo n'abajja ku woofiisi zojja nazo mitwalo 10 that is consultation fee so ezo ennamba siza ate si pasita onotabangako pasita tabyagala si pasita kitegedde ye mwami matayo tulina omujuni okuva ekagadi omulanze ennamba 0753 20 4 ne 0782 4 tufune kwezo ojja kuba ng'ofuna products zino nsaba okubuuza mmwe matayo tulina omujuni waliwo amawulire gennafunye oluvannyuma gwe okunzibirako n'oŋŋamba nti kalule mulowooza nti eya Trump byaggwa kunza ate kiki watugamba omusajja agenda kufa omusajja teyafa ekyo kyayita ate kati okomyawo ki matayo nsaba ku kyennawulidde ssebo obeeko kyotegeeza abantu bano bamanye visit time mu kusookera ddala nga omanyi eriyo ebintu ebitaziyizika
bwe twali tuva wano abantu abasinga obungi bagamba lwaki Trump yali wakufa naye olwokuba nti bali bagala tukwata ne tugenda FBI tugenda ebweru nali nosooka okukiziyiza naye kati tewali buzibu ne bwaba agenze Trump vice we agenda kuyisa ekiwandiiko agambe nti in case nga waliwo ekibadde nsobola okufuga Vice President J.D. Vance sawa yina tulinde statement ifanana bweti agenda yisa ekiwandiiko agambe nti in case nga waliwo ekyappenings nange nsobola okufuga kati waliwo project baagala kuyingiza obumenyi waliwo obumenyi bwenayogerako neŋŋamba nti America egenda kwerabisa oba baligirabisa nti abantu babiri bajja kuba bali ku stage nga kuliko abakungu ba America nga boogera waveeyo munnamawulire abasikeko ebikookoro kati mu kubasikako ebikookoro bali bajja kulaga face ezitali za ku nsi radiant kati America Trump olunaku olwaleero actually yaragira juzi n'agamba nti White House bagimenyeko side emu tubabirabye mawulire ye n'awa statement nti njagala bazimbe wekisaawe ng'abaana bange bazanyirako omupiira kyekimu nga ku kino ekyabadde ku nnyonyi nti ennyonyi bwe yamaze okugwa oba obwengula bwagikubye bo bagambe mbu waliwo baluuni zebawanisa waggulu kati baluuni esobola okutagaza ennyonyi ne pyromet n'afuna obulumi obaza kyuma baluuni ekyuma egenda etya nga terina engine nasimanyi so ebintu ebimu byetaaga nga abantu babikola omutwe wabuli wetubyogera wano bo batambulira ku kye bayita omuzungu okitegeera era onokopa nafunye namba ya BBC by the way yaragenda asinkana aba BBC yogeremu nabo mbagambe mugambe abatugavu nti kopa ddagala ly'amaanyi abazungu bwe banakyogera emisinde naye bw'aba matayo omutugavu yabyogera nze temuli mufere tamanyi byayogera tusooke tudde ewa Trump nga bamenya ekisenge ku White House njala kutegeera kyama kiri emabega wa kino baagala okuleeta omanyi mu 2027 tugenda kufunayo ku bitonde bigenda kweyanjula type z'ebitonde ebyenjawulo kati ebimu ku bisinga kukolagana ne America ebiva mu UFO mu gundi area 51 kati baagala nabyo biyingire mu White House kubanga sente zigenda kuvaawo plani zaabwe kuba omuzungu abala wetunatukira 2.5 ekizibu ekirwadde ekigenda obeera ku nsi kuno ejja kuba mmere n'amazzi nkiddemu emmere n'amazzi era omanyi waliwo ensi gye nabadde ntunulirawo mu Europe nga opposition agenda kuwangula mu Europe waliwo abavuganya eyo mu Europe opposition agenda kuwangula era kijja kuba kya kyewunyo mu banansi kasookedde ensi eyo ebaawo so abantu abasinga obungi gavumenti ezisinga obungi zirina okusitookinga emmere nabadde juzi awo America erina eyagala ereeta ebintu bi alien bitulire ddala mu White House olwo tuzeeyo ku kiri kyebali mu kumenya nekyebagala tuzimbawo kati baagala bazimbawo ka station obuwombo we bugenda okugwa bubadde bugwa waliwo amayanja waliwo emeeri za America eziri mu nyanja kati wabaddengawo obuwombo nga buli mu shepu nga butera okujja bakali bwe kati then obulala nga buli bwe buti nga buli mu shepu bwetyo kati wano Abamerika bali mu kuzimba ekisaawe nga busobola okutuuzangako obuntu buno naye kino bamenye White House nga buno obuntu busobola okujja ne butuulawo kati bujja kuba buteekawo ebyombo byabo station ejja kuba capital city eya Washington DC omuli control ya secret service kati bwebugenda otakinga over kati saawa zino bo bafulumiza amawulire ne bagamba nti abaana ba Trump bagenda fuga Trump agenda okuzanyirawo akapiira Trump atagenda kuwangaala nga badikiteta ba Africa nti ngenda fuga emyaka 4 abaana bwe bagenda zanyirawo batyo omupiira
banazanyirawo ddi nga ye mwennyini agenda kyekisanja kyaliko ekisimbayo kati abaana be bagenda zanyirawo batya omupiira so ebintu ebimu babikora intentionally nti kubanga sente mu myaka ebiri bagenda zijjawo zino zetulaba pepamane agenda kulwana nyo kubanga America yageza olaba nga wano mu cash China amutwala n'omumerika naye ate obwasi papa wa America China yagenda okuddako China yagenda okuddako ekiriwo kulwana nyo okulaba nti China ejjukira gye yava kubanga China yabonaabona nnyo ng'abadugavu so erina okumanya gye yava n'okubanga bw'eneeba emaze okufuuka superpower tereetawo nayo nfuga mbi kweyagaliza ng'abachina biki so America program gyeriko eri mu kuzimba station oba parking oba stage ey'ebyombo ebyo byetwogeddeko baagala bakuliyetingewo system eyo nga basobola okutravelinga nga yeringa eno station bijja kubanga bigwawo nga ate wewali ne stargate nga omuntu asobola okuyingira mu kintu n'abula n'afubutukira mu dimension endala stargate eyo ndooza tujja kuba tuginyonyolako eyo mu maaso kubanga bwenjogera bwentyo dimension endala bamulalu nnyo agamba nti oyo mwana oba nekalulu yamugjawa babinyamba kakati ebyo ebimu kubitambula naye Donald Trump yatandise mugenda atandika mumulaba luli abadde abeera nnyo mu mawule naye kati akyalimu eno skin yatandise okujanga evunda ebyenda bye bigenda bivunda obulamu tewali omanyi nali njogera nnyo ku paapawo nga nakawandiika deeti ze papa yali ku oxygeni ng'asabirira nature ng'awulira ayagala ajje mu Africa nga yeenenya ebibi bye baze nga bakola abaddugavu be battanga edini oba obufuzi bw'amatwale bwatandika 1619 we bwatandikira n'essaawa ya leero mu bitundu ebimu ebiri e Bulaayi bakyasosola abantu nakati era ojja kwewuunya nga bw'ogenda e France okuwa obutuuzi osooka kukola ekibuuzo ky'olulimi olu France ng'omuddugavu naye omuzungu bamuwa direct oba oli mu Germany oba oli muki direct abo bo tebalina kukoti ebintu bino gino emyaka we gyabeererawo eddiini nga weeri tugambe banaddiini nga tetuwulirangayo history oba nga mwogera kuba paapa nti yagamba nti lekerawo eddembe ly'abaddugavu obusosoze buveewo obuddu buveewo wali omuddugavu omuzungu paapa yakyogera mubyafaayo sikirinako bwino tokirinako bwino okujjako ba Martin Luther abayogera bano abafudde 1965 abo bebagezaako okulwanako bebalwana era Martin Luther oyo bamusiba emyaka emirundi egyali gisoba mu 10 atijjukana n'abaddugavu okuteekawo eddembe ly'abaddugavu bamusiba kumpi emirundi nga 10 nga bamusiba avaayo so ebintu ebimu kati olaba nga opposition sanga ngoyo Raila Odinga eyafudde abadde asibwa just kukyusa Kenya kati olowooza ayagala okyusa Africa kitegeeza bajja kunvuma era abasumba banvuma abantu banvuma ndi mulalu naye nze bwemutagenda kunvumira ekisooka sobola okubalaba sobola osirika omanyi njagala nnyo gavumenti n'abantu bantegeere bulungi nze ndi mulungi nga njogera kuba bwensirika ate batabu sobola okukola ekintu mukasirise neneesasuza n'atankwatako okitegeera kati lwemba nsirika mba nejjako ekyo ekibi ekyandibadde kinteekawo era so n'olwekyo nti focus buli otugiteeka ku muzungu bwe muli mu mini mwambala mini mugenda ku challenge ku TikTok nosanga omusajja omukulu wakura mutunulire wano mu Masiro abantu tebagala kujja kulambula mu Masiro wano e Kasubi bali nyonyoyi ne bagenda ebweru nakunyumiza nobasanga nga baddugavu nga banyu nze Dubai ngagitambudde baji Khalifa njisuzemu emirundi mingi tusulangako mu Masiro togendangako 15 no wano wano e Kasubi 10 nayo linateeka millioni 5
n'agenda wa bw'atuuka yenadda mu challenge kunyenya bubina abamu bavaawo nze bungereza nafuula ennyonyi nzirinya nazifuula kagaali naye neweerabira nti abazungu ye embeera bwe mutabukako ajja n'awumulirako mu africa ayagala akawo ka africa meditation agikolera mu africa abamu bava wano n'agenda ku Nyamwiru ne bawugako ku biyiriro bya Uganda wali owuzeko ku biyiriro bya Uganda n'oyimirako mwaga amazzi ffe twawugiranga mu nkuba naye abaana baba naazaga fridge oli naagula n'emmotoka n'aginaaza lwenzo alina sente bamuyita Matayo tweno mujuni sigenda kumususa wano njala kubebaza webaza olw'okuba nti mukkiriza ne muwayo obudde abwate otujja okudda olundi kubanga waliwo byetayogeddeeko ate nga nabo byansonga naddala ebikwatagana ku bibamba waliwo ebirala ebijja mu mbeera y'obudde n'ebirala accidents n'ebirala biibyo ye buli lwagenda okuba nga bamutuuza asobola okubaako kyalaba n'amaaso ge agatali ga bulijjo bayimulaga nti please tell them next time bwe naba nze naye tujja kuba nga tubifuna nsaba akagambo kubasiibuza akagambo kabasiibuza ndowooza ngera sasirako abafunye accident mu baasi kubanga waliwo ne baasi ezimu ezigenda okuddamu era okugwa naye saagala zoogera manya saagala kutta akatale k'abantu naye accident ngenda banyonyola lwaki abantu abasinga obungi bagamba nga nina amaanyi lwaki bankwata kyengenda otandikirako enkya okutandikirako ekyo so ebisinga obungi nyongera bajjukiza nti seeri mu kukyuka ate nabagamba nti inekesi bwe mbanyonyolanga amataba obanga accident oba ki nze sikyenyumirizamu nti nayogera ku baasi yagudde bangamba gwe nti oba amataba gajja kujja kimwegendereze kati abantu baba bagamba oyo atugamba ki naye bwe gajja gakosa amaduuka gaabwe nze sirina dduuka mu kibuga wakati teririyo so n'olwekyo mufokasinge ku byabaddugavu era mwongere okusabira n'amawanga n'ensi yammwe mwongere ogisabira ye ebijja waliwo ebijja kimala saagala yongereko awo kale ebisinga ku ebyo tujja kukwatagana enkya inshallah atubuulire ayina amaanyi lwaki bamukwata kama katonda abakuumi. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.